Electricity Regulatory Authority eyongezeza ku bbeeyi y'amasannyalaze ge mubadde musasula olw'okuba nti emyaka gino gyonna okuva 2005 gavumenti ebadde ebasasulirako ku masannyalaze ge mukozesa. Ng'oggyako amasannyalaze agawaka agagenda okugula siringi 523 buli yuniti emu, ag'ebyobusuubuzi ng'ebizimbe okuli amaduuka gakugula siringi 487, ag'obukolera obutono gagule siringi 458, ag'amakolera amanene gagule siringi 312, ate ng'ag'ebitala by'oku nguudo gagenda kusasula siringi 488. Ku buli 100 gavumenti ebadde kusasulirako 6, naye ekiseera kituuse nti ssente ezo gavumenti zebadde eyamba okusasula ku masannyalaze nyingi nnyo. Kati tusazeewo nti mu kifo kyo okubasasulirako amasannyalaze ge mukozesa katubeere nti twongeza obungi bw'amasannyalaze mu ggwanga lyonna gabeere nga gatuuka buli wantu, tubeere nga tetubeera na load shedding. Okusinziira ku gavumenti, ssente nnyingi ezandibadde zigenda ku pulojekiti endala ziggweredde mu kuyamba bannayuganda okufuna amasannyalaze ku ssente entono. Kirowoozebwa nti wakati w'omwezi guno n'ogw'omukaaga wokka, gavumenti ebadde egenda kusasula abavunaanyizibwa okumunyisa amasannyalaze obuwumbi 21 n'obukadde nga 5. Waakiri tubeere nti ssente zino tuziteeke mu projects ezijja okwongeza amasannyalaze nga Bujagaali bweriko, tulina Isimba, tulina Ayago n'endala ez'amaanyi amatono mu ggwanga lyaffe lino zibeere nti zongeza amaanyi g'amasannyalaze, awo factories zaffe ebyuma byaffe bibeere nga bikola obudde bwonna. Gavumenti egamba nti ddamu y'e Bujagali bw'eneetandika okuvaamu amasannyalaze eyo omwezi gw'okubiri nga guggwako, ebbula ligenda kukendeera. Wakati mu mwaka guno ebintu biyinza okwongera okukyuka kubanga amasannyalaze gajja kulinnya okusinziira ku bintu ng'amafuta bwe bigula mu katale k'ensi yonna. Amasannyalaze gaali gasemba okulinnyisibwa ebbeeyi mu 2006. Pauline Nantege, NTV Akawungezi.